abasajja kati abasajja abatwala nga advantage njagala mukazi alina sente ne tomanyi mukazi oyo sente yazifuna atya azijjeewa nosanga omuvubuka ng'ali capable alina essanyu bulungi motoka avuga ya mukazi ezimba asula mu ya mukazi ngali okay era nga ye ne banna abagamba n'abeewaanirako ze namala nakikuba perfect nenda obanga wakikuba in the long run kijja kulya tubaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana mwala wa Shanava Namatovu banange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala ate nga Life Experience Uganda nagamba tukuleetera ebintu bingi love story relationship amawulire tubeera n'ebintu bingi bayida gwe no munnange kugamba tuulakalira ate nga tukolera wano kusiba back ekifo kiri ku Sama Road gwe no munnange jangu otulewo ko batunda ebyokulya n'ebyokunywa Monday batunda pizza buy one get one era munange jeunire twatandise dda okutunda ate nga otekamu omusimbi Autorax aliawo nakawa Jambo Bond asobola okubanga akuwa emmotoka ennungi etali etasumbwa nti genda kanika ate yafudde kino akuwa emmotoka ennungi over ewa ranks auto ovuga buvuzi ngoddaaka oba ng'ogenda somewhere wonna woyagala togenda nti ogenda mugaaji nedda ate nga munange olunaku lwaliro tulinawo omugenyi waffe tugenda kuba tuwayawayamu ku mboozi ez'omukwano kuba byebintu bye tusinga okubaamu tugenda kuba tutambulira about relationship omukulu nansanyuse okusanga nange nsanyuse okusanga omumbejja omwana w'omumbejja naava yabo weyanjulire ku balabi baffe abatulaba amannya gange nze Joshua Busurwa yes ndi muzzukulu wa Namwama neddira Kkobe ndi musajja mufumbo nako okwongeddeko tegeezaako tegeeza nti ekintu kyenjogerako nkimanyi tugenda kwogera relationship zibaddemuuko okimanyi nti abasajja abasinga tebabeera proud tugeze tuli wano okuseti n'agamba nti ndi mufumbo anti kati nze siina kyennoonya ky'amaanyi bweru wafuna nina you are already booked I'm not already booked I have olina yeah Joshua ebyomukwano bino biruddemu sibiruddeemu nnyo naye nabyo birimuuko ogamba nti mbiruddemu kitegeeza siiba byembeeramu bikaseera tereza Oluganda kyentegeeza olina experience yabyo yes mbaddeko mulaavu oba naliko mulaavu oba mbaddeko mulaavu kitegeeza birina enjawulo obaddeko mulaavu n'okubirwamu kubanga sometimes omuntu alina experience mu kintu aba akirimu oba aba akikola perfect okay yeah tulina ebintu bye tulaba tugeze mu bantu naddala abaana b'obuvubuka abasajja abasinga sijja gamba nti baagala kola wabula baagala nnyo abakazi abalinamu kasente kaabwe nagamba nze omuwala omwavu talina kyaŋŋamba nti omuwala talinamu sente talina kyaŋŋamba nga ggwe omusajja omufumbo era ayina omukyala ewaka waliko mu mbeera eyo ey'obuvubuka kuba kati ate wembeera confused tekiriiko nti muvubuka yakola ebyo wabula osanga n'omusajja mukulu ng'alina emyaka kale 3 ana naye ng'akyali mu mbeera z'okugamba sisobola kwagala mukazi atalina ssente so okiwagiranga ggwe nze nga nze ekintu ekyo buli muntu alina engeri gy'akirowoozaamu nazzi kuno ng'omusajja alina okubeera omutuufu era ensobi we yakolebwa mu Eden Eva n'agenda anoonya ekyokulya bayonoona kubanga omusajja yasigala ewaka omusajja alina okunoonyeza perfect si mukazi yalina okunoonyeza no okay omukazi gw'ogattako bugassi si mukazi kunoonya kuleeta nedda ogattako bugassi perfect oluganda olutuufu otyo kati abasajja b'ennaku zino aba abavubuka ebya relationship abasinga
yakiyingiramu ye nga yagala kufunamu bufuni. Takiyingiramu lwa love. Yes. Ate dda gwali muze gw'abakyala. Perfect. Kati saawa zino basajja be bakola ekyo. Kituufu. Nti ye musajja bw'ajja mu relationship yayagala ate afunemu. Okusinga nze. Yes, because ku nsonga eyo n'agamba nti nze wenfuna omukazi nga nsaba ssente mugoberawo. Webale nnyo. Naye ate nga okuva dda nedda sijjagenda nnyo mu Bible. N'okuva edda nedda bajjajjaffe be baaleetanga ekyokulya ewaka nga maama abeera waka okuza baana. No ku mulembe guno ebintu byakyuka, abakazi kati bakola. Mu kukola abakazi bafunye nnyo ssente okusinga abasajja. Kati abasajja babatwala nga advantage. Njagala mukazi alina ssente. Ne tomanyi mukazi oyo ssente yazifuna atya? Azijjeewa. N'osanga omuvubuka ng'ali capable, alina essanyu bulungi, motoka avuga ya mukazi, ennyumba asula mu ya mukazi. Ngali okay. Era nga ye ne banna abagamba n'abeewaanirako. Nze namala. Nakikuba. Perfect. Ne nobanga wakikuba. In the long run, kijja kulya. Bajja kugoba. Munjogere nyanguva bufumbo saawa yonna. Kanti kubuulira kino. Abatulaba abatuwuliriza program eno ennungi wano ku Silverback. Ku Salama Road. Bwe tusinzidde. Omusajja yenna ng'omukazi yakulabirira. Ennakwaga ezigwako bagenda kugoba. Nga bangi abali mu bufumbo Joshua. Ati kati abali mu bufumbo abasinga abaliyo beegumya. Ati wali kintu ky'otandika bwe kivaamu kigenda kukulumya. Yes. Waliwo ekintu ky'otandika ng'okivaamu kigenda kulumya. Mugenda wala bagenda okulumwa. Ati wala bagenda okusanyuka. Okitegeera omwana w'omumbejja. Waliwo abagenda osanyuka ate waliwo abagenda okulumya. That's why relationship zonna mubaamu side bwe mubeera ababiri nga mweyagala mulimu abasanyuka mulimu abaluma. Bwe mwawukana mubaawo abasanyuka waliwo abalumwa. Otyo? Yes. Abavubuka bali eyo bafumbiddwa bakuusa amasepiki naate abafumbe ennaku eno balina akamanyiiro tebakyagala gondera mu mateeka g'abakyala. Era bonna b'olabye nga tebagenda mateeka g'abakyala bagobebwa. Watu ojja kubeera mu nnyumba y'omuntu nga yagisasula. Emmotoka eyagiggulira yakukosereza shopping. Ekitegeera yakwambaza yakulabirira. Kati akomyewo ewaka yagambye nti nze leero ngenda ne baggaluzi bange out. Kati gagwe omusajja olina kubeera wako mulinda akomewo omuggulire. Njogere nyangu ofuuse mukyala. Kwagadde. Nakyo ekibakozesa ekyo Joshua. Ate kati ekiriwo ffe twali tukula bwe nafunako omukisa okuyirako mu maka ag'enjawulo. Nefunako omukisa okuyirako ne mu kyaki. Ekyo nkyebaza Katonda. Muntu omusajja baneggi 3 bajeza ffe zibatambulirako. Leta gi. Zibezi 3. Esooka eri govern. Olina okugabirira. Omusajja olina okugabirira. That is gi. First govern. Eyokubiri guide. Olina okulungamya. Bibyalema jjajja waffe Adamu. Govern, guide. Eyokusatu guard. Omusajja yenna olina okukuuma. Kati ffe abasajja b'omulembe guno abasinga babivaako. Bali ku byabo. Ezo gesatu Katonda ze yatuwa nga basajja yali atutonda because ffe twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu mwava mu ffe. Tegeeza olina okulabirira. Kati biri vice versa ku guno omulembe. Mukazi yalabirira. Osanga omukazi nga buli kimu naye baba byogera. This is not a propaganda. Yes. Even married men abali nga babawasa gye bali tubamanyi. This is what boogera because some of them have to keep their respect in public. Ningo olaba n'enkeja atambuka kubanga omusajja yenna olina okugabirira amakaago. Olina okukuuma amakaago. Olina okugayidinga. Lino gamba mukyala wange olugoye losirwagadde. Ennyambala gyoyambaddemu leero ng'ogenda mu kibuga maama w'abaana tenkoledde. Ne kati guno omulembe omukazi babasajja bangi balina abakazi ng'engoye zayambala olunaku tekuli ssente ze wadde.
omukazi afuluma ennyuma talinako sente ya musajja wadde enjala. You understand? So abavubuka b'omulembe guno bo beefudde nti bo mulimi oluliko kati ba smart wire. Tuseka mwana wange kituufu kyoyogera kubanga abasinga kikulimba omuvubuka abeerawo ng'omulimu gwe gwakwetega gwakulabika bulungi genda wali bamami n'atunula ebirungi ne bafa. Aye kati bamami abasinga they are desperate. Balina basajja kati mukazi agenda n'afumbirwa omusajja kati nza mulaki, let me say that badde for the last 15 years nina abaana ekitegeera nina abaana so abalezi abasajja abasinga guno omulembe bo beefuula nti nze guno mulimu sigukola. Kati nze my history mulimu watandikirako okukola. I was a cleaner in restaurant. My first job that is 2007 nga maze senior 6. A cleaner Bon Appetit restaurants Wilson Road Sunset Arcade 2007 nga maze senior 6. Not a far. Wana tula senior 6 mu Chogamu. That's not 2007. Thank you. I was a cleaner. Atibala 2010 nenyingira obufumbo. Up to now. Mpeta yange yino. Kati kitegeeza nti nvudde from 2007 up to now. I have responsibility. Oli musajja avunaanyizibwa. So before you judge me, first judge my past. 2007 baze senior 6. Nyingidde okulife yokukola. 2010 nfune mwana w'abaani mbadde naye up to now. Those are 15 good years. Uncle Joshua, toyina mikwano nti mupaatinga kuba sometimes ndaba ebintu bino mikwano. Kati omulimu actually thank you for that. You like a lifestyle. You're speaking lifestyle. Nze omulimu gwenkola ogumu ku mirimu gye nkola nkola bivulu. Ekitegeeza mbeera perfect. Ndi mu event business. Ina baganda bange benkola nabo company si yange nzekka. Ina benkola nabo baganda bange. Ina musajja wange mutumidde kwa mita Isima mutima kwagala nnyo oye nfanfe wange. Actually is my best friend I have. Only one. Isima mutima. Okay. Mulala. Okay. Ina abalala bakwano bange ba Yasini Saifa banji. Naye emulimu gwenkola alisipatinga nange mpatinga. Even yesterday nabadde ku Galaxy. Before yesterday nabadde ku Abeka band. Kundeli. Nange nkuba party. I can't lie. Mukazi wo akanya nakyo takinako. Ayi kati mukyala wange nebaza mukama omukazi gwe nafuna alabika yantegeera. Munjogere nyangu mukwano. Mukwano gwange. Ali omukazi gwe nafuna mwagala nnyo naye anjagala nnyo. Ate akimanyi nti mbangenze kuleeta ssente. Talowolereza nga ffe abakazi abalowooza buli mukazi alina eddembe okwolowooza but it's you to show perfect. Kakuwulire nange ensobya mu maka gange. I'm not perfect. Naye angumiikiriza. You understand? Uganda esatu nabadde ku Beeka band nga 2. Yesterday nabadde ku Galaxy. Zigeza sinnawummula. My day rest was today. Omwana w'omumbejja anzijeeyo. Andi w'amaanyi. Kati abasajja bati ngo ndese kino ekintu ky'okukola. Nti tusobola kubanga okoledde emyaka tubale wano 3 wali 10 wali 7 19 years. Let me say that. Kati ffe oba ne kire haji tinjagala nkole tuveeko ne wentuuka. Joshua wengenda mu bbaalo bangenze out. Ze sigenda out nga ndinzekka in my life. Tambula ne Isima. Ne mukwano gw'omulenzi. Oyogo. Amanyi in and out. Ze mu ndongo gye nkola eba ngenda kulya emmere. Eyita mu ye. Bwe ndi ku site nga njagala ekyokunywa. Isima yaki bwe nino kisaba. Okitegeera. Kubanga simanyi bantu banneetoolodde. Bali bandowooleza ki. Okitegeera. So abasajja b'omulembe guno oli agenda n'agamba enda kuhabalina kugenya lya maama wange nesejja lyogera kubanga oli agenda n'agamba nige erinnya ki kanjogere ate amanya ageseyo okwagala gonna abantu banneetoolodde kanjogere Silivia bera nakwana Silivia
Sylvia oyo nga yekozesa Sylvia oyo nga yazimba akayumba ke ngende akazimba endejje oba ku Salama Road Sylvia oyo ng'agendako nayinyako ku nnyonyi n'agenda kati omulenzi wa mufuna asooka n'alaba Sylvia obulamu bw'atambuliramu ofuna bulungi kati omulenzi abeera oba omusajja abeera n'agamba bwe njagala Sylvia ono genda mmufunamu this era gye tulimu some of the men they came into relationship in the disguise of nfunamu ki byanfuna perfect era abantu abali genuinely ayogera ekintu oba abantu boolaba abangi betulabye abali mu bufumbo mwe bali nga musajja tulina abantu betulabye mu bufumbo nga badde mu limelight for years but their marriage works but wabaawo ensonga obufumbo olina wootuuka ekimu n'ofa eri kyo noga kino kankireke nomanya nti obunafu bwa bba wange kino obunafu bwa mukwano gwange ono gwe naye Mukama gwe yampa kino kati nze mbadde n'omukazi ebbanga naye tulina ampabula ne muwabula namubuuza kino bizinesi ne zigaanamu n'omugamba nsabiraako naka contract kenjagala kaganye titigeza tino siina maaso tolaba perfect n'oyo gw'olabye agenda kukattako ki nkitegeera osanga omusajja nga mufumbo bulungi nga yawasa mufumbo naye ye ng'agamba terina ky'oŋŋamba kubanga abantu abasinga ku guno omulembe ye kyakyankuba ekyo kimu n'ava obufumbo kirala ne relationship kirala nze nali mmanyi bwe mubeera tugeze nga ndi mu relationship n'omuntu nengenda mu bufumbo nali mmanyi nti ebibeera mu relationship ebibeera ne mu bufumbo mu relationship so twala omwana ku Silverback n'omugulira pizza n'ajako piece emu ne mugirekawo ne mu bufumbo alla mugitwala eka abaana banaalya ate ku kamera wabi siwabe bali nnyo kati mu relationship muno abantu abasinga they pretend to be so good tetwagala kweragamiza gena datingako omuntu nditukira nga nkyali kwa campus ne tugenda bulungi awo ku Antonios nga tebanazimba Payara Mall awo ne tugenda bulungi tunesaba pirawo w'enkoko omwana n'alyako oluliba. This is the true story. Si propaganda. Era abantu abaneetolodde one of my best friends embozi gibanyumiza. Balyako oluliba n'alekawo pirawo wange ow'enkoko. Kati ne ngamba weyita parkingira bino ebintu. Tuba tufuluma twawukana ninye taxi ngende nakawa nsome omuwala oba yali addawa I don't remember wandegeya nikuta akaveera kange nenaye ngenjala ennuma nangamba mpa ebintu byange namugamba mama ndeka naawe munjogere nyawo kiki yali ategeeza nti no he pretended but naye yali abyagala kuba ndagulira ye by the time pirawo Antonios oweko yali wa mutwalo naye yalagaye tayagala kulya naye nga ndiira mu mutima nanawe njala wabadde atya okitegeera kati relationship eno some people pretend to be so good ate teri bufumbo butaliimu challenges wulaba abafumbo nga bavudde ne bakayanamuuko manya nti either the two of them waliwo omuntu akirwanyisa oba kigendagenda ku level endala yomba n'omwagalwawo most cases abafumbo kigwera mu kisenge and you build back the relationship with her. Understand? Wezide waka nemfa misunderstanding ne mama w'abaana mule tuyomba muze nebaza mukama nti omukyala wange tanvumangako emyaka gye mumaze actually kyala wange tumiddeko Maria mukyala wange mutolo okimanyi nti wafuna best friend my wife is she's a mutolo I respect her for that wamwita Maria nze nga abatolo bannema bakulema nti goli mukazi ate nze mukama yampa buwi yes I respect eggwanga lya mukyala wange nnyo ate naye muwe ekitiibwa naye zibbanga lyemaze naye abasajja kati nze ndi Muganda tuba muno kali akabeera k'Abaganda sobola okudda ewaka n'ennyumba just looks at me tanzirangamu
n'ogwa ku muganda wa wano okitegeera zozirayo waka oluusi baluddewo okugulawo basajja twemanyi kati ova kukola obusungu baluddewo okugulawo geeti bali mu nju beebase otaleka embeera z'abasajja manhoodness n'obugula muli wadowe kikapsikwati n'ayigulawo n'oyingira n'akutunuulira n'okola byokola oba onaabye oba onaalya bagamba nja kulya oba ovuddeyo olidde n'oyingira obulinde we bata nero ekyo abantu bwemugambamu tebasaba kikkiriza naye maatandisa olutalo in my marriage for good sake tebanzirangamu era kyayogera ekyenagamba bugambi waliwo abaana kakkana nakirijja nti nkuvuma abaana balya anti nakirijja ovuma abaana bali awo but ekibuzo kyandibadde abaana balina emyaka emeka the moment you disrespect your husband maaso g'abaana olina okiteekamu obudde bungi abaana abo kuba taata waabwe ekitiibwa abasajja batutonda tulina kubeera head nti wooba oggula ekaba twakula simanyi we mwakula nakirijja we wakulira ewa maama wange oyo omulungi omumbejja efe gye twakuliranga nga obeere waka ne bagamba taata akomawo buli omu neyejaga buli omu because this program is a true real lifestyle twogera ebintu ebitubaddeko mu bulamu to inspire others understand bwe twakulira ng'obeera mu maka g'omuntu taata n'akomawo buli omu neyejaga abayingira ebisenge ne bayingira ekisenge naye literally mu butamanya bwe twamanya mbuno tuba tuwa taata ekitiibwa naye twali we are distancing ourselves from our parents you understand tatusobola kudda waka ate ne mudduka taata dde waka ate mudduke nina mukwano gwange nali waka nga nabye njagala okulaba ku TV n'akuba essimu neŋŋamba waliwo omupiira gwaki neŋŋamba funa sente ogula TV ey'okubiri TV gyolina mu ddiiro ly'abaana kituufu obamalako egyabwe because wendi si wange waabwe ekitegeera kati ofunga onabulabo bw'abantu simanya nabadde ku online endaba SB ne maama waffe oyo sijja kwogera linnya lye muwe ekitiibwa ne mukyala we kati eyo ensonga nene ngazi tesobola kujja mu media tesobola kugwera mu media tesobola batulimba bulimbi balina tuulanga bantu nga bo kubanga SB4 yali akwana tetwaliyo tetumanya ngeri bakikola batya tetutabeera ekitegeera kati balina twatanga bbo ababiri be batandika eryato lyabwe eryabaagala n'eryo their marriage ekitegeera kati bino bitambula onaakoze ati twagala kumanya kyetwagala bo beeterezenga bo ng'abantu naye obuzibu obuliwo relationship yaabwe yayingiddemu nnyo abantu bangi kati ekintu kyonna ina bawa incidence emu eno couple nze ninga zali onjagala nkwagala bw'otanjagala sikwagala wenkuwa obudde bwange naga sirina mugaso I move on ise saliwo birthday y'abaana bina twaliraba enono si lugambo yatambula ku social media taata w'abaana taata wa Diamond yagenda ku birthday y'abaana nayingira ennyumba ate nga zali ayisaani Shakib South Africa ekitegeera naye Shakib we yavaayo nayeta reason ye ate ompise ate oyise n'oli because bonna basajja ekitegeera zali yakkakana mu bitiibwa bwe byonna era abantu bali aba bwe twavaayo social media in-laws tetubula nibona boti nedda bula tekivaawo nti zali yazaala mu Diamond abaana tekivaawo nti zali ate Shakib gwayagala kati fa baluma omutwe tetwaliyo gye beesanga tubiraba bulabi ndekera ku makya ngende munyegenyege ngende mu kivulu kyonna nkole naye tekyala kujjako ti naate ninamu entiisa ya Katonda ze mani we ntamuza obulamu bwange ze mani we ntwala omugaati ewaka kati abalenzi abasinga tubadde wano kapale MC Kapali yakadda
ayogedde gy'abadde yonna twekala kumanya kubanga tewatusibula ng'ogenda that fight your wars anti serebo munnanga alina okuvaayo ayogere abuulire abantu abuulire ensi kyabadde ayita anti kyoyitamu tetwakikutuma ekitegeera tetwakikutuma nze ogenda nentambula nenkwana mukazi wange teri yantuma then neetuma kati wefuna misunderstanding era alina ebintu byatera okuŋŋamba era nze ensonga zange nzimala naawe engamba it's okay you understand kati ebintu by'abano abantu abaagalana SB4 nabyeko ku TikTok awo akaaba amaziga simanyi alina ne TikTok omu gwaleese awo n'amupositinga ng'ayogera bino ebyo byonna binaffe tebitugasa balina kweterezanga oba omukyala yagenda muleka agende munjogere nnyangu ebintu by'abaagalana muyina kubeera abantu nga bwe mwekwana mwakitandika bano ba third party oyati kati third party ayinza okuba aliko ati kale kulaga example batunule wano Joshua yono ono ye Maria ono mukwano gwange nfanfe ono wano mukwano gwa kale ono mukwano gwange ndakozesa erinnya lya ina sisa wange Sofia oyo gwenzirako ono Sofia ida kwesa ono Maria kakozesa erinnya lya erinnya ono Joshua wemanda ndi twana tweyagala simanyi tension zono mukine ekintu oba yagali kibatayagala perfect era relationship zonna ezifudde third party thank you take it from me zonna ezifudde bwe zino era genda okulaba third party ama third party babeera beefula nnyo innocent bwadde eno bwakuba ekirungi naddaka yena kati mukama bwamuyama ng'endamu ku ssente ye tagenda kuvuma agenda pangisa naye ono omuntu bano abaagalana baagenda otegeera third party nga bali bonna the one day my wife told me a story nena mukwano gwange nfanfe mufumbo ndi mufumbo tambula naye anyangwira mwangwira tell wange nangamba for the sake of my obufumbo bwange mukwano gwo mwesonyiwa nenga mukwano gwange kwangamba okwesonyiwa nga mwagala nnyo I can't lie take it from me naye nomwesalako because of obufumbo buno butambule because ono tagenda kumala ono byamala bitulemera abasajja okitegeera bino amani bwe ekyo mutamanyi mmwe mu relationship bino bisooka biwooma naye biddako kati kankikubuulire obufumbo buli muntu amanyi watambuza obufumbo era nze take it from me abatulaba ku lifestyle amaka gonna agamenyese mu Uganda mu nsi yonna third party ono yajja wakati wano bwati either asobola okubeera so good ku musajja oba so good ku mukazi nga mukazi munne oba musajja waba musajja ati babeera omusajja abeera mukwano wa mukazi kati n'ategeera nti bbaawe oyo Joshua wagenda okukola ebivulu eyo akwanayo obukazi tolimba naawe nti nedda wagenda okukola ebivulu akwana okay kati akwana kati olaba kati kulaba oti nekivulu lwaleero kiri luddawa kiri wano kiri Jinja kati omanyi agenda sula nani kasaikoje nawe okiteeka mu birowoozo bagenda sula nani oyo noonye ekitegeera kati saikoje oteeka mu birowoozo agenda sula nani kati etandika ogamba banvuge ngende Jinja mwe surprise kala wojja kanogamba naye nedda kati abamu bateekawo n'agamba kamukubira amasimu ekiro kaka wakwata bad chance nga bagigyeko Allahu akbar waswali obufumbo buba bwonoonese kiba kimaze okuba munjogere nnyangu abasinze okwonoona relationship third party kinjogere nnyangu tugende mu ndagaano enkadde neya eno neya Adamu ne Eve with the third party era ekyo kimpadde ekyokuyiga ti relationship gyenzirako togiriimu ndi mu break oli mu break weewa obudde kwewummuza nakwewa obudde naye nomanya ebintu bibiri omukazi alina emyaka 28 oba 28 okudda waggulu wega relationship bino ebintu birowoozeemu bintu bibiri
ogenda kufuna sitooko nkadde si sitooko mpya mu myaka emeka 28 okudda waggulu ng'oli mukazi oyagala nkadde kubanga sitooka empya kubanga omuwala abeera emyaka 28 oyagala omusajja myaka 3 mwegi kudda waggulu tuli bafumbo kati nze ekya birthday yange thank you kati nze wojja gyendi nina abaana omusajja omuganda tabala baana ne nina abaana kati nze wenkwagala kati manya ogenda kubeera mukyalo w'okubiri perfect abakazi abasinga tebalawulira that statement ayagala awulire nti ye main kizibu naawe oli omukazi yanigumiikiriza nga nkyayina essaati emu yagumikiriza nga nkyambala kati wesaawa zino akusanze kati omukazi ajja mulamu wange essaawa zino nga bwansanze bingi byogenda okugumiikiriza ate nga nkusanzeeko ng'olyo ate kati tusigala kukkiriza kuleka maka gange abaana bingi byagenda ogumiikiriza nga perfect n'abakazi abasinga ayagala omusajja omufumbo omusakazi yenna nga mugezi alina okubeera ng'omuntu oyo amwagadde nga ye nga bw'ali perfect nga gye bali abaana tubalabyeko tulabye entalo ku tiktok ne tusirikira mu bumooli bazaala abo ate okoze bwoti ate ompositinze ate wati ompositinze nze nteeka mu kamooli ate gundi kimanya gundi wale twalabaawo olwa mukwano gwange eyo mwogerako kuki ate biki kati why do you go to the person you tell that is nonsense era nga tumaliriza omusajja ali eyo genda okole va mu by'okubeera smart wire ekyo ngenda kyogera nze ali wano nkeera ne ŋŋenda njiriba oba nkoze eki bana bagamba gwe nedda ffe twatoba nenkubira emirimu gye nkoze nabeerako n'omutembeeyi for God's sake tebyagala nabeerako n'omutembeeyi natunda bintu bya mmotoka ina taata wange bamita Katumba alina edduuka ewa Kiseka twakolako emirimu egyo kati gwe wano omusajja ali eyo gambe nze nina mukwano gwange ali bwati ne bwati nina mukwano gwange ali bwati ne bwati kino kibabuulira obufumbo obusinga third party bebasinze okutabula amaka banange bagamba ebiwoma biggwa byokya nkojjosha olinayo akagambo konna akatalekeka eri abantu naddala abo abavubuka akagambo kesobola okugamba abavubuka nze tikya kwogera myaka gyange enkyange naweza emyaka 35 I'm lucky for that kyali muto kyali musupu agamba kangamba abavubuka abali eyo guno omulembe tukole guno omulembe gendizo zifuna tukole kale wakiri omuntu ovayo ku live ng'omubanja bubanji nenga tutugamba nti mpa okitegeera mwena abali abavubuka bannange basajja bannange bataata bannange twagale ensi yaffe tugende tukole tulabirire amaka gaffe tulabirire abaana baffe byebyo ebigambo byange naye nga mwebale nnyo tulaba n'otuwuliriza tusiimye bwongerwa naffe tusiimidde ddala Uncle Joshua era tujja kweyongezaako next time tweyanziza nnyo bannange bwetyo no bwe tubeera ku Life Experience Uganda ebiwoma bigwa byokya mubeere bulungi bye.